Kumbalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja 2023-2024 gavumenti eyongedde okusiga ensimbi mu bannabizinensi banneekolera gyange n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobulimi n'obulunzi ssaako n'okutumbula bizinensi z'abantu entonotono n'ebirala. Mu mbeera eno abakulira ekibiina ekitaba bannabizinensi banneekolera gyange ekya Private Sector Foundation basisinkanye bannamakolero okusobola okukuba ttooki mu mbalirira y'eggwanga eyasomeddwa. Ensisinkano eno yeetabiddwamu ne Minisita omubeezi ow'ebyensimbi owa guno na guli Henry Musaasizi nga y'abadde omugenyi omukulu era akakasizza nti gavumenti si yakuteekawo misolo mipya mu mwaka gw'ebyensimbi guno kisobozese emirimu gy'abantu okukula. Twasalawo nti omwaka guno tuleme okuteekako emisolo mipya kubanga ekonome ebadde embi. Minisita ayongeddeko nti gavumenti era tegenda kuddamu kwewola nsimbi ku bannansi okwewala okukubagana ne bannabizinensi abalala abeewola kuno. Esente bwe tuzija wano tuba tuli mu katale kamu n'abasuubuzi baffe. Osanga esente za private sector zonna gavumenti ezikoze eki. Ono wabula asambazza ebyogerwa nti ensimbi za gavumenti ze yeewola terina kyezikozesa ate nga bingi bye bakoze mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogwakaggwako. Twewola okukola emirimu, twewola okuzimba leirwe, twewola okuzimba industrial parks nga tukoze n'amaanyi. Sente ze twewola zigenda mu kukola ki? Mu kulaba nti productive sectors ziteerebwa mu sente. Omukungu okuva mu kitongole ekya Private Sector Foundation Francis Kisirinnya yeebazizza gavumenti olw'okuteeka mu nkola bye baasaba mu mbalirira eno by'agamba nti bijja kuyambako nnyo abantu. Ku birowoozo byonna bye twawaayo gavumenti yatuteeka ebitundu 7.8 ku buli 100 era nga kikulu nnyo olw'ensonga nti kino kisinzeeko ez'omwaka oguwedde ebyali ebitundu 7.9 ku 100. Wabula ono alaze obwennyamivu olw'ensimbi gavumenti ze yeewola ennyingi z'agamba nti zikoze kinene okuserebya ebyenfuna by'eggwanga. Obuweereza bukyali bunafu nnyo ne kuleetawo abantu okwebuuza obanga emisolo gye bawa gyenkana n'obuweereza bwe bafuna. Kikyali kusoomooza mu gavumenti tuba era nga twagalira ddala gavumenti ensonga eno egitwale nga nkulu. Emisolo egisolooze naye n'obuweereza bubeewo abantu bagende mu malwaliro basangeyo eddagala basangeyo abasawo. Louis Kironde, BBS Telefayina ageesigika.